tuyina nabbi nga nabbi ajja mu maaso go nga zenga Katonda. Okimanyi? Ajja mu maaso go nga zenga Katonda era n'obuyinza bw'ayina nga bwenkanankana n'obwa Katonda. Nabbi bakuleese Katonda akwadde ekirabo ekyo kituufu naye akubuusa atya Cancer Institute ye Mulago? Akubuusa atya abaana abali ku makubo nabalina amaaso agaagala osookamu? Gwe n'otakifuna mu bwongo bwo nti ennyaanya eno singa ngimuteeka ku liiso ligenda kuwona nga tampadde wadde n'ekikumi. Nga simusabye emitwalo nga simusabye emitwalo 2 wadde 10. Ekyo kyokka kikole olabe ensi yonna oba tejja gy'oli. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Alright. Nkulamusizaako mukwano gwange atwegaseeko abasiddi omusunsuzi erinnya eryanga agaliwo omukutu kwe tuli olunaku olwaleero tujja kuba nti nno twongera okuyita mu buufu bwa nzikiriza obunnabbi. Bannabbi ab'enjawulo abawongedde okuba nti bameruka n'okubeera nti abantu babeeyunidde nnyo mu kubeera nti waliwo embeera y'okuba nga bannabbi batunda ebintu ebyenjawulo ne bagamba nti omukisa bw'obanga obifunyeeko ojja kuba nti ovaawo nagwo, amazzi, ennyaanya n'ebirala ebiringa ebyo. Nga ne gye bivuddeko nabaddeko ne nabbi omu ovaka mwabulabye atanalaba vidiyo eyo esobola okuba nti oginoonyaako. Wabula olunaku olwaleero nina omukulu erinnya Nnyombi ajja kwongera okuba nti atweyanjulira, musajja mubuulizi wa njiri mu buufu obufaananako bwe butyo. Yabadde very concerned ku bimu ebyateereddwa ku mukutu guno n'agamba no, I have to come up mpe side endala esinga ku eyo gye muyinza okuba nti nno gye mwalazeemu ebintu bwe bitambula. Buuza ku mulabi tugambe ebigambo. Mukama waffe yeebazibwe mu linnya erya Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Omwana wa Katonda omulamu tukyenfasayizinga kubanga tumanyi gye kiva era tusobola okukinnyonnyola n'okukidifendinga n'okuwakanya oyo yenna akiwakanya nti bwe kityo si bwe kiri. Erinnya lyeryo lyennyini Javeri Nnyombi ly'emannya era nga ndi mubuulizi wa njiri. Amiina. Kale ndi musanyufu nnyo okubeerako naawe. Twabaddeko ne nabbi omu ku mukutu guno bati yegwe omu ku bantu abataasajuse yadde eddakiika emu ku byonna ebyabadde bitambuzibwa. Obuzibu bwe obusinga obulinawa omuntu bw'avaayo n'agamba nti nze ndi nabbi ate era mukadde ke kamu naafuna okuyitibwa. Ekyasinze n'okubayumbya kyekyokuba nti waliwo ennyaanya etundibwa emitwalo 10 n'ebibala ebyenjawulo. Kati mu obuzibu bwammwe mubusangawa oli bw'aba nti afunye okuyitibwa kwe, Mukama n'amugamba nti genda oguze abantu ennyaanya. Abantu buli anaalya ku nnyaanya eno ajja kusumululwa, buli anaagiteeka mu bizinensi ye ajja kufuna emikisa gy'otannalaba. Mu obuzibu mubusangawa obusinga. Ekizibu si kya bunnabbi era si kya nabbi era naawe ali eyo ng'olina okuyitibwa okwo okubeera nabbi tetukuyinaako buzibu kubanga ezo ze zimu ku mpagi eziraga omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo nti gugenda mu maaso nti era yaguleka era bye bimu ku biraga nti Katonda ayina ebibala oba ebirabo ebyenjawulo eri abantu ab'enjawulo abeesigisa ebyenjawulo okusinziira ye nga bw'aba alonze. Naye obunabbi obwo tuyina enkola yaabwo bwe buzibu bwe tusanga era ebiseera ebisinga ne we tubanga tugolokose abasobola okugolokoka bakadde baffe abasumba abalabibwako babeebuzibwako mu ggwanga lino bwe baba bagolokose bayina ensonga lwaki aba agolokoka.
tojja musanga mwaka ku mwaka ng'ali gwe muntu omu wabeerawo ekyo eringa point gy'abaalabye nti kati kino kiyitidde kino tekituukiridde kino kiwabye wano wabye lwa nsonga nti obunnabbi obwo oba bannabbi bafugibwa Katonda naye oluvannyuma lw'okuba nti bafugibwa Katonda ate ebiseera ebimu baluŋŋamizibwa abasumba kati obuzibu bwe tulina nti bannabbi baffe be tulina akeera ku makya n'awulira obunnabbi n'awulira okuyitibwa okwo n'agamba kati ngenze ntandise oba kyabadde kirooto oba yabadde conviction ya kikaaki oba yabadde empulira nga yagiwulidde ye personal feeling nawulira eddoboozi erimugamba nti genda obeere eddoboozi oba excitement oba ayinza okubaako obutakkaanya n'omulala bw'aba abadde musumba asobola okuba n'omusumba gw'abadde wansi ne bafuna obutakkaanya akeera ku makya olufuna conviction eri ng'ekirabo kitandika naye ekirabo ekyokutandika si ensonga wabula okitandise naye ku musingi ki biki by'oluubirira ng'otandika ekirabo ekyo oyina like terms and conditions oba limitations mwotambulira bannabbi ba Mukama twabalaba bwe tutunula ku Yokaana ne tutunulira Eriya Samwiri twogere kwani ba Yeremiya bayina engeri gye batambuzangamu obulamu nga bw'alabika mu maaso g'abantu abazze ku presentinga Katonda kuli presentinga Katonda n'ensonga ya Katonda eri abantu abo nga bw'amala n'alabika eri Katonda abazze kuwulira Katonda byamugamba atwale eri abantu oba okuleeta ensonga z'abantu eri Katonda okiraba ebiseera ebisinga bannabbi abo tubakoppako kino kye baali n'ennyambala gye bayambala n'ebikolwa bye bakolanga ne aggressiveness naye omutango gwe basasula bannabbi be tulina kati si gwe basasula okweyawula okwo n'ogenda mu maaso ga Mukama n'akutuma gwe nga gwe n'akunnyonnyola ekiri ku mutima gwe tetukyabiraba yensonga lwaki omuntu akeera ku makya n'ajja n'ebibala n'agamba kino ekibala kya ssente bwe ziti oluvannyuma lw'okuba nti kya ssente bwe ziti era kyamukisa ennyanya ziwonya bibala eryatonda yatonda eggulu n'ensi okuyita mu bubaka we era kiwonya kirimu amafuta weegali nti amafuta tetugalabira ku muntu ono kuba nti agenze mu maaso ga Mukama n'ajjayo obubaka n'abuleeta eri abantu bubagase wabula kati amafuta g'abannabbi abaliwo tugalabira ku ngeri ayinza atya okutunda ebibala bino enneeyisa ye mu bibala bino enneeyisa ye mu bikolwa bye akutta omuggo ayambadde atya atambudde atya mu bantu yengeri kati gye boolekamu amafuta ga Katonda naye nga amafuta ga Katonda bwe tusoma ku bannabbi abo humbleness yali nga nsonga nkulu nnyo okwewombeeka obwetoowaze si kugenda kwewombeka wabula yali badde nga humility enkyogere bwe ntyo embeera y'okubeera nti oli mukkakkamu eri boweereza engeri gye weeyanjamu gye bali engeri gye weeyanjamu gye bali ate n'engeri gye weeyanja maaso ga Katonda naye kati tulina nabbi nga nabbi ajja mu maaso go ng'azzenga Katonda kati goswenda agenda kudda njajjaawo yafa asuubira Yesu kudda yakomawo dda kyobula ndi wano mbikola wano yakomawo dda ate balinda omulala ajja mu maaso go ng'azzenga Katonda era n'obuyinza bw'ayina nga bwenkanankana n'obwa Katonda oba aba ayambadde amaanyi ekyokwambala amaanyi tetukirinaako obuzibu bangi bayambalanga amaanyi Beriya bayambalanga amaanyi ani Kezekiya yalwala kumpi n'okutuuka n'okufa naye bwe yatuuka nga ennaku ze zisemberedde nabbi n'aleeta obunnabbi nti munnaye teekateeka ennyumba yo essaawa yonna ogenda kufa so togenda kulama yatomera ebisenge ye yakyukira kisenge n'akimanya nabbi
bw'aba aleese ensonga ye teddibwamu tewakanyizibwa agijjidde ddala ku Namulondo. Kaakati nze gwagireetedde kiteekwa neetaaga okubeerako mu kaseera ate akange ne Katonda ono twogerezeganye kuba amazima gali nti obubaka yalina okuba nga yasindisa obubaka obwo. Ekiraga nti waliwo enkolagana wakati wa Katonda n'abantu, ne wakati wa Katonda ne Nabbi, ne wakati wa Nabbi n'abantu, ng'enkolagana eyo te-interfering relationship ya parties ezo essatu. bonna basigala nga mu mbeera ntuufu eyo. Nabbi bw'oleeta obubaka nga buvudde eri Katonda, ng'omuntu gw'obuleetedde tanyigirizibwa, wabula either bwakumukyusa oba bwakumuyamba adde eri Katonda oba yeetereze ye nga ye omuntu. Okiraba? Naye toleeta bubaka nga bwakupuluvinga gwe nti oli w'amaanyi, bakitegeere nti okwegulumiza kuba kw'amaanyi. Okwegulumiza kw'amaanyi nti byonna ebikolebwa mu process eno omusajja wa Katonda, man of God, Nabbi tawakanyizibwa, taddibwamu, kyasazeewo kyekiba fayino. Bw'akeera ku makya n'abagamba tugenda mu kibira, kyayogedde kyekyo, mugenda mu kibira temwambala mpale kyekyo. Ekibuuzo ffe tuba n'ebibuuzo eno ewaffe, naye Katonda oyo yatukoze atya? Alina ekisa kingi n'okusaasira. Atuuka atya ku sseeryo tugamba tugende mu kibira emyezi 4. Kale wadde tulina ebizibu naye Katonda ono tasaasira. Kati Nabbi gwe tulina saawa eno bwatyo bwa presentinga Katonda. Bannabbi si bonna, njogera ku bano abatulaga Katonda nti ayimiridde mu kkubo ery'obuyinza obungi ennyo. Katonda wa buyinza bungi nnyo, naye ono ayoleka obuyinza bwa Katonda byagattako waneeno bireeta obuzibu bw'amaanyi. Ne wabaawo okutya nti naye Katonda ono bwe sikola bwe kiti mpedde. Eriyo omuntu nga bw'aba tagenze mu kyaki ya Nabbi oyo kiringa kikolimu musango, ayinza obutasula nga Nabbi akuteeka mu mbeera nti bw'otaasabe bateekamu olunaku olifuna abakuwa obujulizi nga ye Mukama yamuyamba n'awona eyo n'avaayo n'addukayo n'ajja n'akuwa obujulizi obuyinike bwe yayitamu oluvannyuma lw'osimatuka. Ojja kitegeera nti kyenkugamba kituufu. Waliwo fiya eteekebwawo wakati nga gwe ali mu kizimbe ky'omuntu ono, sigiyita kyaki kubanga kizimbe kye ng'ali mu kizimbe kya Nabbi ky'omusajja oyo, oteekwa okubeera nga otuulira ddala mu ekyo kyennyini. Tosaawo kamanyiro bw'agamba aba agambye, teweerowooleza. Bw'agamba nti omuyembe gwa 10,000 kyekyo, bwe gugenda owonya ekizibu kyo. Naye kati obunabbi bwa Katonda tebulina bwe tusobola gamba nti butambulira mu lino kkubo, kubanga Katonda ye muyinza w'ebintu byonna. Akeera ku makya n'ayisa kyayagala era eri omuntu yenna okuva mu kwagala kwe. Naye ffe ng'abantu bwe mba nga nsobola okuyimirira mu kifaananyi ne ŋŋamba naye Katonda ono asaasira, alina okusaasira. Era Isaaya agamba nti Yesu Kristo, omwoyo wa Mukama yali kunze kubanga nfuseeko amafuta okubula abaavu ebigambo ebirungi, okujja abo abali mu bunyage, like okugulawo ekkomera. Bw'abanga omwoyo wa Mukama yamuliko, kitegeeza Mukama ffe Yesu Kristo ekyamuleeta yeno ennaku abantu gye baali bayitamu agiggyewo. Obutambi obutambula ng'ogaba ennyaanya 10,000 obujulizi obuli ku nnyaanya bulaba edduka. Waliwo ne eyatutte ennyaanya oye teyatusina mu ddwa olubuto lwamulumye n'azaalira waka. Obujulizi bugenda bawa wano ku Sande lwa nnyaanya yazaalidde waka. Ennyaanya zikomezaawo muhabbati, olaavu, omukwano mu
yekka obujulizi kwebulira bwebuli waneeno oli yafumbidde musajja nnyanya omukwano ne guddawo waliwo neyagize wati amaze emyaka nga musaba smartphone yagaana nga alina kapeesa olwamusalidde ennyanya n'agimusikira yamuguliddewo smartphone nnyanya nabbi bakuleese katonda akwadde ekirabo ekyo kituufu naye akubuusa atya Cancer Institute ye Mulago akubuusa atya abaana bali ku makubo nabalina amaaso agagala osookamu gwe n'otakifuna mu bwongo bwo nti ennyaanya eno singa ngimuteeka ku liiso ligenda kuwona nga tampadde wadde n'ekikumi nga simusabye emitwalo nga simusabye emitwalo 2 wadde 10 ekyo kyokka kikole olabe ensi yonna oba tejja gy'oli bwe naayika mu kyaki ejja kuyiika wabula tolinda ate ffe abeereeta oteekewo enkola n'obukwakkulizo bwo nabbi tambulako naawe vaako awo nga gwe togenze kulagula wabula ogenze kukozesa ekyo ekyobwannabbi ekikuliko ekyo ekirabo kyogamba olina amafuta olaba emyoyo you can penetrate through spirits kozesa ekyo tunuulira omuntu ono ali ku street toyita kukuba Kampala amaduuka mu Kampala buli lunaku obanga obeeramu balina gwe baleeta ng'eriiso livaamu balina gwe baleeta ng'omutwe munene gufeenya yagenda mu ddwaliro ne bigaana oyo omuntu bw'atyo singa omukolera ekyamagero ekyo olowooza erinnya lyo liba ligenda teekebwawo liba lyakuwanikibwa ddala togenda kwetaaga n'abantu bategeeza abantu baba bajja kwetegeeza oli musajja w'amaanyi no tokyetaaga ekyo gwe kola kyoteekeddwa okukola abantu bajja kyagala mu butuufu bwakyo toyimirira kuwolereza Katonda nti ampadde amaanyi wabula yimirira mu position okozesa ago amaanyi gakuwadde ogyewo emiziziko n'ebizibu ebisumbuwa abantu olabe ensi bweteekulumuku bakuyita kwekulumululanga ejjawo ejjawo ekitegeera so kati obunabbi tetubinaako buzibu naye ebikolwa ebiri mu bunnabbi obwo ne agenda zaabwo byebituleetera okuvaayo ne tugamba kino katukikomentingeko kino katukikomentingeko kino katukireke nawulidde statement Yesu ebbanga lye lyonna teyalina lutalo n'abasamize olutalo yaluyina n'abanaddiini nti abasamize talina kyeyabakola yabaleka okimanyi Yesu tayawo mu mirembe gite teyakayanako n'abasamize obuzibu teyabufuna n'abasamize n'ababuwangwa nannono okimanyi yabufuna n'abanaddiini kati kyekimu bizzeemu okimanyi Yesu yakomawo dda lwaleero okimanyi kankati nze obuzibu bwenna bw'abanaddiini olutalo nze ne Mama Fiina ndujjawa omanye nzikirizayo mukyala wa nnono nnyo mukyala wa nnono yasimba ku ekyo bw'anaakeera ku makya n'akwata Bayibuli n'agiteeka wano n'atandika okusomolamu ebya Mukama waffe Yesu Kristo nga bw'abiteeka emewuwe agenda abaŋŋambye tandika okuntunuulira kati abantu bonna bakimanyi n'abasumba bannanga abaliwo bonna bakimanyi ne bemboleza no bakimanyi nti nno ndi wanjawulo ate ndi mulalamuko olw'obubonero bw'enkola n'ebigenda mu maaso obujulizi bwonna obutuukaane twatugende bakimanyi bulungi nnyo naye beeyisaako ate mbali just mu fear yes genda maaso ng'ali naye genda ku lwokusatu Yesu n'addamu n'amugamba ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda ngamba abaali eyo abaddugavu bonna and Africans all over the world if they don't become born again if they don't accept to be born again they don't going to see any peace and any freedom in this world on this planet or in this African planet. Ozaalibwa otyo omulundi ogwokubiri ng'oddayo ku nsibuko y'abajjajjaabo buli muntu alina erinnya ezzungu musibe muddu yes muddu slave
anti bwe babatwalanga nga bajjako amannya gamwe ne babawa amannya g'abaddu agembwa ne pusi gego gatutambula ga Ivan nange nalirina kankati so wozalibwa omulundi ogwokubiri oddamu nodda okunsibuko kyekyo Yesu yayogereranga mu ngero gyoba ayitibwa ddayo n'ovujjudde empologoma yani yayuda kati weyogeranga mu ngero ddamu ozaliwo munnange nga ga Nikodemasi ddayo ku bujjajja jayo ku nsibuko ye Katonda waffe bino eby'Abaroma biveemu biveemu eby'Abaroma biveemu eby'abano baddu batuyigganya kyova olaba Yeshuwa we yatandika okubuulira enjiri eyo togendayo mu Isaya 61 gye yasooka okubuliramu ng'agamba nti omwoyo wa Mukama Katonda ali ku nze anfuseeko amafuta okubuulira abawamba ebigambo ebirungi n'abali mu makomera okuggulirwawo amakomera n'abali n'emitima egimenyese okuddibamu essuubi olw'ensonga Abayisirayiri baali baweddemu essuubi. Ngenda mutunuulira lwaki mmanyi kiki kyali era ne kyakiikirira n'engeri gy'alina kidifendingamu akidifendinge mu nnono zaabwe nga bwe zirambululwa ajjeyo obuggo n'ensaasi nange nzijeyo Bible so si ye kwata Bible kubanga gyakozesa Bible gyakozesa okudifendinga eri ewuwe mu ntandikwa tugambye bazungu be baleeta enzikiriza eno ate mu kudifendinga ekikye addira ekyabazungu nadifendinga ekikye si ku kontana contradiction. That's contradiction. In other words, you're confused. Yes, olinga ngabi esanza amasanganzira eyagala kudda enobeeno okugula okumu ne kudda n'okulala esolo sigala ng'egenda kuba kutagala yinza ogwe yinza oyolikamu kakati nze kino kye ngenda okugamba olina ku Bible awo nsobola okozesa eyange ey'essimu nkozesa ey'Oluganda ey'Oluzungu soma ngero 3:4 ey'Oluganda. Okay, ngero 3:4. Okay. So engero 3:4 esura ya 3. Yes. Okay, engero linakonda 3:4. Asatunya ani yali alinye mu ggulu nakka ani yali akuŋŋanyiza empewo mu bikonde bye ani yali asibye amazzi mu kyambalo kye ani yali anywezezza enkomerero zonna ez'ensi erinnya lye ye yaani n'omwana we erinnya lye yaani obanga omanyi bibuuzo ani yali alinnye mu ggulu n'akola ki nakka ani yali anywezezza empewo mu bibatuubatu bye akubuuza amaliza erinnya lye yaani n'omwana we yaani obanga omanyi ekitegeeza eyakola ekyo alina erinnya alina n'omwana kati gwe oba omumanyi mutugambe kati siri ku saidi yeeri wolereza byoli ye kyemubanja kimu oba nabbi oba ki asimba ku nnono na buwangwa obw'abajjajjaabe abaawa ab'obuzaale bwe omukulo gwe nga bwe guzze gutambula kakati mu mukulolo gwe saagalamu Bayibuli agijjemu anti ali mu kanisa si kanisa tuli mu buwangwa na nnono ajjeyo Bible agizze eno tugambe eyo yava mu England mu bazungu kati Bible agirekera abazungu yes tugigobye buli ali mu Bible omwo muzungu bwana amulifalingako ajjaba alifalinga kwani ku muzungu kakati tudde eri ewuwe ajeyo ekitabo ekikye mwalina okubanga mwakula ennyiriri n'ebyawandiikibwa byonna ebimuluŋŋamya ez'empewo ze zagamba ennyingi ennyo nga aluŋŋamizibwa mu layini eyo nti mu lunyiri lw'abajjajjaffe Kiwanuka bw'ati bwe yagamba Kiwanuka yatuluŋŋamya bw'ati bw'amala okukuulayo ezo ennyiriri mu lunyiriri olwo era tulage n'ebisuubizo ebyasuubizibwa bajjajjaabe nti kino kirituuka kino kiribaawo gwayita Katonda ani yagambye tetulina muyita Katonda Tonda yes kati mu Tonda atonda bw'obanga oli mufunda wa kumanya
oyinza okulooza okoze point naye oluusi ng'okoze ensobi nga tomanyi ensi eno gye tulimu buli lunaku abantu bayiga okuyiga tekuggwaayo ekyaleetesa advancement yonna ne tuva mu stone age ne tudda wano we tuli nti kati smartphone zajja okubanga twanguyirwa okufuna information okumanya kuli mu bibatu byaffe kuli wano mu bibatu byaffe seetaaga bwe mba njagala okunoonya ku Isirayiri n'ebigikwatako byonna nzijjayo bujjasimu nga ngenda ku Google nteekamu nga bampa nga nsoma history ku mikutu egy'enjawulo n'okunoonyereza okw'enjawulo nga nkola okunoonyeza nga nkola ki nga mmanya bwe mba njagala kwogera ku Mukama waffe Yesu Kristo nina we mujja nti muki mu Bible sigenda mujja mu Kurani omusiraamu bw'aba ayagala okukakasa eddiini ye tateekawo Bible aleeta Quran era bwe muba muwakana ajuliza Quran nange bwe mba njagala omukakasa nti ojjayo Bible yaŋŋambye bya kibogwe nzijjayo Bible ne tutandika okumpeyalinga nti essuula ewange ekola bweti ennyonnyola bweti ate gwe ye egamba ki kakati ekyo kyetwagala nti kati siri wano kudifendinga Katonda w'abazungu ndi wano okudifendinga ekyo kyenzikiriza nze kati ekyo kyenzikiriza ate kiraga nti ndi mu layini ya Katonda w'abazungu so ogenda kozesa Bible y'abazungu nyinyonnyole ekyo kati ye akozese ekitabo ekyennonoze anyinyonnyole akole ki anyinyonnyole ntegeere ebibye okuyita mu kitabo ki nga nange bwe ngenda omunnyonnyola ebyakatonda nga nkozesa Bayibuli eri ekibuuzo nga tetuneeyongerayo wennyini awo ku byawandiikibwa bwe nabaddeeko ne nnabbi gwe nabadde naye akozesa nnyo ebyawandiikibwa era mu Bible yatulaze ebintu bingi nnyo ebiyinza okuba nga bisapootinga ekiki soma Yokaana 3:3 Yokaana 3:3 yes yalukozesezzaako kati ngenda dusoma Yokaana 3:3 okay kandabe wano Yokaana essuula ey'okusatu olunyiriri olwokusatu Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Neyongereyo Yesu n'addamu nti ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Bw'atazaalibwa na mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Omukulu oyo bwe yadde asoma olunyiriri Nikodemo n'amugamba omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Weebale nnyo wabanga mukadde ayinza atya okuddamu adde mu lubuto lwa maama we bw'okisoma awo olw'obudde bwagira okimanyi ki oyinza okuzaalibwa addayo nga mukadde n'odda mu lubuto lwa maama we. Genda ku lwokutaano n'amuddamu atya? Yesu n'amuddamu nti mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Okategedde amazzi n'omwoyo eyo kyanjagala okinootinga ennyo n'abatuuliza bonna. Njagala nkubuuza ekibuuzo. Amazzi agakuzaala geebungereza g'abazungu g'abaddugavu? Gawana. Weebale nnyo kukitegeera. Kati omwoyo gw'olina gw'abazungu gw'abaddugavu? Gw'abajjajjaabo oba gw'abazungu? Otambulira mu musaayi gw'abajjajjaabo era. Weebale nkitegeeza omusaayi gw'olina gw'abaddugavu. Omuntu omwoyo gw'olina gw'abaki? Kati ddamu ozaalibwa obutazaalibwa mu mazzi n'amwoyo kyeyali ategeeza. N'amugamba nga ategeeza nti jjukira amazzi agakuzaala. Ojjukire n'omwoyo gw'olina mu ggwe. Era bw'oba oloota mu lulimi kino nkuwadde omanyi Oluzungu. Teri aloota mu Luzungu. Oloota mu lulimi lwo. Era oloota osamba galudda mu kyalo kwata tugende mu lulimi lwo. Oba oli weeri pakama keuje ekyo. Teri Luzungu. Mu lulimi lwo. Ekitegeeza nti oyo Katonda w'abajjajja bayogera mu lulimi lwo. Tajja kujja ayogere Luwala no we. Tajja kujja Loma ayogere Olulatini.
mu lulimi lwo kati nze mulokolo waddala amude trubon again naddayo nazaalibwa omulundi ogwokubiri kyovulaba n'amannya gonna amazungu nagejjako nze mununuzi mubale mudubi yes bw'otazaalibwa mulundi gwakubiri n'owangulukuka okuva mu bino bye bakusaamu n'okussaako erinnya eryo ery'ekizungu tosobola kuyingira mu bwakabaka oba bwaki oba bwaki kale kati alina tunyonyola obwaki kubanga ono atugambye obwakabaka bwa Katonda tosobola kwogera ku bwakabaka bwa Katonda ng'ojuliza olunyiriri Yesu lwe yayogera n'otayogera ku Yesu nga mukama w'abakama. Obwakabaka bwa Katonda nga obwagala nga Yesu omuwakanya toyagala nawulira Yesu tokyagala tosobola kugamba nti oyogera ku bwakabaka bwa Katonda ono wa Bayibuli nga Yesu omusanguddemu. Oba olina okutugamba obwakabaka bw'otegeeza era otulage n'ebisuubizo ebiri mu bwakabaka obwo. Yatugambye tuli baana, ffenna tuli baana. Oli mwana nti ffenna tuli baana ba Katonda. Baana ba Katonda. Ekitegeeza nti tubanga baganda ba Yesu ffenna Yesu tuba ku level y'emu. Yes, tuli ku level y'emu. Tetujja kuwakana. Naye ayogera bw'ati n'agamba nti olunnyo olwennyini lwe tubaddeko tusome tumaleyo neyongereko mu maaso mbadde ku yakutaano ngenda ku ya mukaaga. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Neyongereyo teweewuunya kubanga nkugambye nti kibagwanira okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Empewo ekuntira gyeyagala n'owulira okuwuuma kwayo naye tomanyi gy'eva newankubadde gyegenda. Bw'atyo bw'abeera buli muntu yenna azaalibwa omwoyo. Nikodemo n'addamu n'amugamba nti ebyo biyinza bitya okubaawo? Yesu n'addamu n'amugamba nti gwe omuyigiriza wa Isirayiri n'ototegeera ebyo? Biyinza bitya okubaawo? Ono yali muyigiriza ow'amateeka ng'ayigiriza amateeka abantu bagakwate naye ng'ayigiriza abantu okukwata amateeka ate okubikkulirwa okuli mu mateeka takumanyi nga naye awulira bipya mu matu ge. Abuuza omuntu ayinza okuddamu n'azaalibwa omulundi kijja kitya kisoboka kitya? Kisoboka okuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'amazzi naki n'omwoyo. Ffe kye tuyita okuzaalibwa omulundi ogwokubiri mulimu okubatizibwa. Kati okuzaalibwa omulundi ogwokubiri ye kwe yayogeddeko kuki? Biki ebikolebwa mu kuzaalibwa okwo omulundi ogwokubiri kwagamba? Era omanya ddi nti ozaaliddwa ogwokubiri? Bubonero ki bwe tulabirako nti owooluganda onaazaaliddwa omulundi ogwokubiri? Anti y'okuzaalibwa kwe yabadde annyonnyolako kyemmanyi naawe wakulabye kwabadde kubeera nti ova mu kyobaddemu n'obaako ekipya ky'oyingiramu kwekutulako mannya g'abazungu n'ofuuka ekitonde ekipya ekijja. Kirungi. Erinnya lino lye neekutulako linkoze eki? Linnemesezza okusinza balubaale bajjajja baani oba bwe mbeera nalyo liraga nti sibasinza ndi ku sayidi eno bannyiigira. Era bwe manga ndisigazza kitegeeza sizaaliddwa mulundi gwakubiri ku sayidi ye bwe kitegeeza. Kakati tusome Yokaana. Yokaana kyakumeka? Yokaana emu. Yokaana emu. Okay. Yokaana emu. Yokaana emu. Yes. Okay. Yokaana emu. Ku lubereberye waliwo kigambo n'aba awaali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo yaliwo ku lubereberye awaali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo
era wataali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye. Obulamu bwali mu ye. Obulamu ne buba omusana gw'abantu. Omusana ne gwaka mu kizikiza. So ekizikiza tekyagutegeera. Okay, so ekizikiza tekyagutegeera. Omubereberye waliwo kigambo. Era ebintu byonna byakolebwa mwani mwoyo. Kigambo n'abaawali Katonda. Kigambo n'aba Katonda. Ekitegeeza kigambo ye yakola ebintu. Kigambo ye yali ewali onaakola ate kigambo ye yali akola. Kati kigambo yaani? Ye Katonda. Bw'aba Katonda tweyongereyo mu maaso yaani? Tweyongere ku y'omukaaga. Tugende ddala. Waalabika omuntu Katonda gwe yatuma erinnya lye Yokaana. Katonda yatuma ani? Yokaana. Yes. Oyo ye yajja olw'okutegeeza ategeeze eby'omusana. Bonna bakkirize ku bubwe. Oyo si ye musana wabula okutegeeza eby'omusana. Ani oyo? Yokaana nabbi mu Bible ye nabbi, the greatest prophet. Ategeeza byani? Byamusana. Kakati wabula ye si musana. Njagala tumanye nabbi waffe ono ayina ekitimu yeetadde nti Yesu yadda dda. Muli wano temukimanyi yadda dda. Wali wano era bamulinda muli ku byammwe. Kati goswenda agenda kudda. Njajjaawo yafa asuubira Yesu kudda nga tamanyi nti yakomawo dda. Kati mu mwaka gw'2000 bagamba akagombe kagenda kuvuga. Kavuga ensi yasula wabweru. Oba nalina emyaka emeka? Nalina kire kubanze nzalibwa 1993. Olwairo ntambuza mwaka gwa 3 mugumu. I'm 30 years ntambuza 3 mugumu ndi wa 1993. Zegeza wali myaka ng'etaano. Weeba ye mukaaga. Yaweewo. Okategede? Naye nzijukira bulungi nnyo. Ensi egenda okukoma. Yakoma. Kati mulinda Yesu. Ekitegeeza musumba Ssenyonjo bavunaana wabwerere nange bangatteko. Ati era gw'omu ku era nabirabye enzidi ku basoose. Bajje nze ninzi tagenda kudda. Kale bajje batubuulire ennaku z'omwezi zagenda okudda. N'omwezi n'emyaka. Yakomawo dda. Kyobula ndi wano mbikola wano. Yakomawo dda. Ate balinda omulala. Yakomawo dda Yeshua. Kakati kirungi mbere ku nsi nga ninda Mukama Yesu Kristo okudda. Alimo okudda. Okusinga okumulinda nti tagenda kudda ate nadda. Kiriwo ekisinga kwe. Wabaawo obulabe bw'amaanyi nnyo. Okumulinda nti adda n'atadda kinkosa. Nina wenkoserezebwa obuzibu bwonna? Nedda. Ngana okulya oba wano wakati mu kumulinda nina bye sisobola kukola. Nsiga emirimu gyange ngikola bulungi. Ntambuza obulamu naye nga bwe mulinda dde naye ate n'atadda. Kati ate bwe mulinda nga bwe mbeerawo mu ng'omanyi nti no tagenda kudda ate nadda. Nadda just kirowoozeeko ayabudde atuuse ng'obadde tomusuubira. Kiriwo ekisinga obulungi kufa ababiri. Okweteekateeka kwandisinze endowooza okumulinda. Kati nze alinda naawe atalinda nkukosezza oba gw'onkosezza gw'atalinda. Ani akosezza munne ku ffembi? Nze ndoza tewabaawo kosoba okujjako oli okubeera nga era agamba nti tolinda ng'olina linda oba. Kati wewaba nga tewali akosezza munne kyenavudde gamba nti omwami ono oba n'abantu bonna abali mu layini ye tetubagaana kunnyonnyola kye basinza nga basinzidde eri ewaabwe. Bakirambulule bulungi nga tebeekutte eno. Mu buzibu bwammwe kulumbagana Bayibuli na kulaba nti bali mu layini ya Bayibuli
naye ate n'okola ate ebitali mu ebikontana nayo ng'obikolera mu Bible, naye ate nga ebimu ku ebyo by'oteekeddwa tokola ebyenkizo tobikola, tobyagala. Kati olowoozesa abantu bano abali wansi wo nti gwe mutuufu, ate n'olowoozesa ne bali abatali wansi wo nti oba omusajja oyo ye mutuufu. Bano ng'abalala bannimba. Naye ng'ekituufu wabeerawo ekicupuli eky'emitwalo 5, wabeerawo ne sente ennamu ekyaddala. Kaakati gavumenti ya Uganda kyekola tejjanga ekusomesa ekicupuli bwe kifaanana, ekusomesa esente zayo entuufu bwe zifaanana. Bw'omala okuzitegeera n'otegeera nti kati kiri kicupuli. Bwe baleeta ekitafaanana kino kye bakunnyonnyodde n'otegeera nti kiri kicupuli. Kaakati nze njagala nkusomese Yesu nti ye Katonda yaliwo ku lubereberye era yoyo gwe tulinda agenda kukomawo, tumusuubira. N'ensonga lwaki tumulinda, bajjajjaffe oba abatunnyonnyole enzikiriza eyo tebatulagangako kisuubizo kyonna kyenkanankana kya Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga lwaki tumusinza. Nze bwe nzija ne nkugamba nti e Kampala mmanyiiyo, ate nga gw'obadde otambula naye mugenda Kampala tannakugambako nti amanyiiyo, osigala okyatambula naye. Onaakukakasiza nti amanyiiyo omwekwatako akusigidde ne ku kifaananyi nti waliwo ekizimbe, bw'olaba ekizimbe bwe kiti omanya eyo Mapeera. Bw'olaba bwe kiti tuli ku Bank of Uganda, oyina ekikakasa nti ono gyantwala amanyiiyo. Ekikulu si wano we tuli, wabula n'eri gye tulaga bisuubizo ki ebiri eyo gye tulaga. Yensonga lwaki twegendereza nti eno ennono gye tutambulira, omukazi omu buli agoberera Mukama waffe Yesu Kristo mu bulambulukufu. Yensonga lwaki tetujja genda nga tugatigakatika ebintu, bokera ku makya ng'owulira weetaaga owookubiri, ogwo okimanya bumanya nti kati omulaba ayingidde. Ate wano era wano kumba idimaza yena tetugana musajja yenna kubeera n'abakazi babiri. Mukuba omusajja wa ddembe okubeera n'abakazi abasukka n'omu. Yeno kyakyekkiriza omuntu okubeera n'abakazi abasukka mu omu. Ayagala kusuuza kiri ekisuubizo, wabula tetutambulira mu comfortability okugamba nti ffe wano tulina eddembe, oli wa ddembe okuwasa abakazi nga bw'oyagala. Ffe tulina ebitulungamya, naye ng'ebitulungamya bya byawandiikibwa. Tutambulira mu byawandiikibwa. Kati njagala tusooke tutegeere Yesu bwe yagambye nti Yesu oyo yavaawa, yatandika ddi. Omusajja omukulu okimanyi musingako omwaka gumwoyo. Kati kitegeeza oli mukulu we. Kati nze ni mukulu we musingako omwaka. Kati tuli muvubuka munnange, kati kanyinyonyole muvubuka munnange. Oyogera ne muto wange. Kamunnyonnyole ebyawandiikibwa bino. Kati mu bye munnyonnyodde agende naye anoonye ebifaanagana nga bino eri ewuwe abinnyonnyole. Alabe bwe sigoberere kike. Bakusange ng'otubye wannabbi ng'oteredde. Olina okunsuubiza bino bye ŋŋenda okulaga. Engero 3 olwokuna yatugambye nti erinnya ly'omwana we y'ani oba ng'omanyi. Yokaana emu nti ku lubereberye waaliwo kigambo n'abe wali Katonda, kigambo n'aba Katonda, yajjako eri gwali musana gwa nsi, biki n'ebirala byonna osobola olusoma. Ekitulaga nti waliwo gwe batulukira olunyiriri awo bwe tulina okutegeera y'ani. Eri mu lubereberye ddala wennyini wasooka nti Katonda yatonda eggulu n'ensi. Yatonda. Naye mu kutonda ebyo byonna tuwulira biwulire nga ngero. Ne Yesu ne tumutegeera nti Yesu omu yamuyita omusajja ow'obukanzu, tetumufaako nnyo. Kyekyo kyalowooza. Nzikiriza ye bwetyo bweri. Naye kati ffe abategeera nti si wa bukanzu, tujja kujja mu kino ekitabo ky'otadde katuutiko. Tukunnyonnyole Yesu oyo alimu ekyo ekitabo, toyagala musoma mutegeera naye mwali. Nti woyina okuteeka olubugo oba biki byonna otaddewo ate Bayibuli erimu Yesu emunnyonnyola, toyagala kumunnyonnyoka.
kati soma ngero 8 engero 8 wagenda kuba wa engero 8 yennyini yes 8 yennyini nga sigase ku 5 yes 8 olwokutaano 8 5 tugenda kukirirako okay okay engero 8 5 yes okay mwabatalina magezi abatalina magezi mutegeerenga obwakabaka obukabakaba buno bukabakaba yes okay mbadde manyi nti ba mistypinga okay mwabatalina magezi mutegeerenga obukabakaba nammwe abasirusiru mubeerenga n'omutima ogutegeera muwulire kubanga naayogera ebigambo ebirungi ennyo genda kwogera ebigambo ebirungi ennyo ebyo ebigambo ng'amaze okubyogera tolina kirala kyogenda gattako ogenda ba obitegedde kati tugende okay n'okwasama emimwa gyange kunaavaamu eby'ensonga yes kubanga akamwa kange kanaayogera eby'amazima yes n'obubi bwa muzizo eri emimwa gyange ani oyo obubi bwa muzizo eri emimwa gye tegeeza n'obulimba okulimba obulimbi kya muzizo eri emimwa gye ebigambo byonna eby'omu kamwa kange biri mu butuukirivu tugende mu byo temuli kintu ekikyamakyama newankubadde ekyennyodde oluganda nabo balina engeri olumu gye lwatayipingwa bati tutambule mu byo bino byannyonnyola gwe ngenda okulaga temuli bikyamakyama wadde ebyennyodde togenda keera ku makya ng'ompulira nkunnyonnyola Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nga njuliriza Bayibuli sorry Quran ngenda kujuliriza kino ekitabo mwe bamuwandiika era sigenda kujuliriza kitabo kya nnono na buwangwa kati ekyo nze wemba nga nsobola okuyimiririra independently nendifendinga kyenzikiririzaamu nga nsinzidde mu kitabo kyenzikiririzaamu naawe defending ekikyo okozesa ekikyo okinnyinnyonnyole nkole ki okitegere bwe mmala okitegeera nkikirize wabula tokyusakyusa eno sibe ekifundikwa oteeka eri kyogere nga bw'oyagala olwokuba owulira walemwa okugenda okukola kati oyagala kusaawo ngeri yonna gy'olabika nti obeera bize okiraba obeera bize you're doing transactions in like mu ngeri yes mu ngeri etali nnuŋŋamu ogezaako okulaga nti gwe okola ssente wetagana kubeera regulated URA erina kujja netandika okuregulate oli alina kanisa munna no nanti kati lwaki weewala KCCA okujja okugamba nti omudaala gwo license yagwo eri luddawa kakati okiteeka mu nzikiriza kwa muna etegenda kukwatako ate KCCA nejje kugamba nti okkirizibwa okutunda erina olukusa kati bw'oyita eno mu by'okukkiriza bajjaga munaye ekyo kya mukisa agaba mukisa bwe gubanga mukisa era nga kitukuvu ekyo kyowa era nga amaanyi agakikolerako gawonyanga bw'ogamba sooka oggyeko omuwendo guno gw'otaddeko kibeere nga tekina price like beera ku neutral ground oli wakati w'omuntu ono gwowa ne Katonda wabula tobeera wakati w'omuntu gwowa ne ssente ekiraba kati omuwendo guno gw'okitaddeko gwe guleetawo ekibuuzo lwaki omuwendo bwe gutabaako tekiwonya lwaki tompa nempona nenzija nensasula oba eri mu ddwaliro netaaga kusasulayo eby'omubiri nekino eky'omwoyo waweebwa buwa nange mpa byafiri nange mpa kuba Katonda yakuweera ku bwerere tulina abantu baffe banaye bafa abantu baffe bafa mu malwaliro eyo naye ng'afudde kweddagala ligaanye naye tufunye omukisa omusajja eyeyita omusajja wa Katonda Mukama mubikulidde eddagala liri mu nnyaanya lwaki towonya abantu siri mbawe balye
bali ennyanya bawone sirimu bawone okay government ogiyambe okuwona sente zegendo saasaanya okendeeza obulwadde obuluma abantu ngobawe ennyanya emitwalo 10 gino gyojja ku muntu government bwena ekizula nti gwe olina solution ejja kukuwa n'ezisinga ku ezo zotamanyi na muwendo buli nnyanya egikuwemu akakadde buli nnyanya singa yali ewonya Ministry of Health yandireese balwadde nga beekulumula mulago singa ebokisi z'ennyanya ziri awo siwakanya maanyi nti esobola okuwonya naye wabula is it worth the price? It could be if at all it heals. If it heals, then what if you just take off the price nogamba kulw'obulungi kubanga Katonda akola ki anti ayinza oba yafuna okubikulira nti bateereko omuwendo gwa mitwalo 10 economically buli muntu ali wansiiwe sente zagenda kujja nazo kyekibuuzo akiraba agenda kujja nazo kati ate nze eyeetaaga sente okutandika bizinensi lwaki onteeka ku kigezo mbe nga ngula ennyaanya eno ate nsobole okufuna omukisa nfune sente ate olwedde neetaaga sente ate ontadde ku kigezo era noonye sente ngula ate era ennyaanya okiraba ennyaanya eri ku ttaka ttukuvu kituufu ogifuuyira eddagala kyemanya agirabira kubanga ettaka yagenda n'aliwandako eddusu waliwandako eddusu ofuuyira obuwuka obwo n'eddagala ogenda eri n'ettaka ettukuvu nkakasa liba teryetaaga nakufuuyira container village ogenda n'ogulayo eddagala ly'ennyaanya noweeka ebbomba nofuuyira ettaka ttukuvu kati ebirime bino biba bikula biba bitukula biba tebirina bulwadde olina okutukakasa awo wetuli Uganda wetuli awo nti gwe olesa ekintu kyokinnyonnyola abantu okibaguze kituufu okibaguze ne waliwo ayina ebibuuzo nze munaye sibitegeera bulungi kivula nina ebibuuzo ebyekisiru ku sayidi ye ebyo ebibuuzo byembuza bya kisiru nga bwe yabuuziza nti Yesu byatandikawa nze nange kati ewo mbuuza ennyaanya zino ozirabirira otya era obulimi we bulina okuba kati tolaba nti you're trying to recover back the costs z'otaddemu mu kulima amaanyi go g'otaddemu waliwo alima nga tayagala kufuna okiraba yes buli alima aba ayagala kola ki kufuna omuntu bwe bamaze okuteeka ku ddagala emulago nga tasobola oba ekiruddu nga tasobola kwafodinga ddagala lya mitwalo 7 singa anaakimanya nti eno ennyaanya bw'ogimutwalira n'awona olowooza sente meka zajja okuwa ng'avuddeyo eyo era zonna ezandigizakuwaako atirisa ekitundu kyezandifiiridde kakati tuddeyo ku mukama waffe Yesu Kristo tumunyonyoka ngende mu Bible yes ngero 8 wetuwabadde awo ngero nakomye ku 8 wano tubadde nakomye ku 8 ngende ku 9 byonna byangu eri oyo ategeera byonna biki byangu era byansonga eri abo abalaba okumanya mukkirize okuyigiriza kwange so si ffeeza n'okumanya okukira zaabu ennonde kati kino kye tuliko kumanya kuno okumanya abantu abamu bakusasulira ssente tusasula omutango oba ssente ne tuyiga bw'omala okuyiga omuntu n'aba nga tasobola kubifuulafuula okubikugamba naye ate ekibi ekiriwo bwe kwe kukeera ku makya n'oyogera mu lwatu n'ogamba abantu nti ne mu Bible College siirinnyanga y'omwoyo omutukuvu togendangayoko ekyokugendayo si kyekikulu tetugambye nti gendayo naye oluvannyuma lw'obutagendayo omwoyo omutukuvu gw'ogamba gw'olina akunnyonnyodde atya ebyawandiikibwa bino naffe obitutegeeze kubanga omwoyo atambula nga nkunyonyola ebyawandiikibwa singa mbikunnyonnyola n'obitegeera ogenda binnyonnyola sisita oli akoleki abitegere byeyongereyo naye singa byonnyinyonnyodde sibitegeera siba mukyamu
okujja n'enkubuza ebibuuzo kuba oba totegedde oba onoonya kumanya kati nze byenjagala nze kati ekibuuzo kyemwanukula munnyonnyola Yesu kati naye ajja kujja atunnyonnyola ebiki biri naye ng'asinziira eri nga takutte ku wano bisinga zaabu ebiki neyongereyo maaso tulwadde tugenda ku lwa 11 kubanga amagezi gasinga amayinja amatwakaavu amayinja amatwakaavu mulimu zaabu feeza mulimu agatemagana ebyo omuntu ng'alina amagezi ebyo byonna bigasinga n'ebintu byonna ebiyinzika okwegombebwa tebyenkanyankanyizibwa nago buli kyeweegomba tekyenkanyankanyizibwa n'amagezi kabubeere kirabo kya bunnabbi tosobola kyenkanyankanya n'amagezi beera nabbi ng'amagezi olina matono tulabe gy'onoosibira nga matini tulabe gy'onoosibira waliyo nabbi omusebo baamutemako omutwe lwa butamanya ngeri ki kigambo ki kyalina kwogera mu maaso ga kabaka ate ne wabaawo nabbi omwe yasabika ekigambo kabaka ne kimunyiga paka ku kutuuka okwenenya bombi bannabbi naye mu kaseera obunabbi bwamuleetera okufa omulala obunabbi bwaviirako obulokozi kabaka ne yeenenya lwekyo kyakoze tweyongere magezi nze amagezi nfudde obukabakaba okuba ennyumba yange era nnoonya okumanya n'okuteesa buterevu noonya kumanya na kuteesa fene wa katonda bwe twogerako kitaawe wa mukama ffe Yesu Kristo soogera ku katonda omulala yena wabula oyo gwe njogerako katonda wa Isirayiri ekibuuzo ekisobola okuvaawo oli mu Isirayiri lwaki ogamba oli mu Isirayiri katonda w'Abayisirayiri nja kunnyonnyola lwaki siri mu Isirayiri naye nasenga katonda w'Abayisirayiri bwe mala okumusenga ne neekwata ku bisuubizo ebyo nga sibyekwatako kuba namwegayirira wabula yamala okubisuubiza nga buli yenna abiyingiramu agwanira bw'oyingiramu buyingizi n'ogwanira tekiriiko gundi yenna logiki yenna tweyongere okutya mukama kwe kukyawa obubi amalala n'essukuti n'ekkubo ebbi n'akamwa ak'ababambaavu byenkyawa ani abikyawa tujja mumanya tugende maaso okuteesa kwange n'okumanya okutuufu nze ndi kutegeera nina amaanyi nze okuteesa kwange n'okumanya nze ndi kutegeera like I am understanding in other words wetuba tulikoze translation yenga katonda kutegeera bwe wolabe wali kutegeera manya waliwo katonda wolabe watali kutegeera then there is the opposite of it kati okuteesa kwange yayogera mu Isaya ga mujje tuteese ffembi bw'ayogera ani mukama nti ebibi byammwe n'ebinaaba bitwakaavu nnyo like ayina okuteesa ayina omukwano to the extent ne bw'oba okoze kibi kyenkana wa musobola okuteesa kakati bannabbi be tuyina yabeerayo mu maaso okiraba gwe takulaga nti bw'onoogenda musobola okuteesa ne katonda ono ne mufuuka baani abamu betwala nti babadde ne katonda then there's that bakyali extent of familiarity akamanyiro kubwange bakabaka bafuga abalangira ne bateeka eby'obutuukirivu bakabaka bafuga ku bubwe naye omumanyi oyo ayogera mukama ojjamu tebanatugamba linnya tugende mu maaso ku bwange abalangira bafuga n'abakungu abalamuzi bonna ab'oku nsi bonna buli gomanyi omulamuzi w'oku nsi ku bw'oyo afuga bw'aba ssa oyo tasobola kufuga tugende mu maaso njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunoonya balindaba n'abo abanyiikira okunoonya balindaba ayagala bamwagala kati gwe yeetadde ku tulubaliri nti simwagala takuyinaako buzibu oli waddembe kola ebibyo naye ate tomulifaalingako
Tomuteeka mu bintu byoyagala byo. okuyisaawo tobimugattamu walaze dda nti you have nothing to do with him ekitegeeza na buli olunyiriri lwonna omuwala bw'akyawa omuyudaaya to the extent ne bw'akimanya nti gwe oyina akakwate ku muyudaaya akukyawa n'akutaminating ye empalana gye twogerako setugamba nti antu beewalane naye tulaga nti bw'ogamba nti sikwagala byokkiriza sibikkiririzaamu kitegeeza sina lunaku lwe ngenda kujja mbeeko byenkoppayo ate mbiteeke kuba automatically toyagalirako ddala tugere maaso. Okay, obugagga n'ekitiibwa biri nange. Yes. Weewaawo obugagga obwenkalakkalira n'obutuukirivu. Tugere maaso. Ebibala byange bisinga zaabu obulungi. Weewaawo zaabu ennungi n'amagoba gange gakira ffeeza ennonde. Tugende maaso. Ntambulira mu kkubo ery'obutuukirivu wakati mu mpenda ez'okusala emisango. Atambulira mu kkubo lya butuukirivu ekitegeeza ewatali butuukirivu tojja musangawo ewatali butuukirivu kuba kwenenya kyova olaba ffe munaye twenenya tuwangulukuka olina byokoze mu bukyamu nenzija neggwa munaye w'oluganda otambudde bubi kati ffe abalokole yensonga lwaki omuntu yenna agolokoka ng'otambulidde mu layini ya bayibuli ne tukukubamu toki ne lugamba owabye kati we tutegeera nti oli munnaffe kwe kukugamba nti owabye n'owangulukuka bwe tulabira nti gwe toli munnaffe kukugamba nti owabye n'oyagala okikolera eddala n'okusinga bwe wali okikoze otukakasize ddala nti okiyinza era okisobola olina amaanyi kituufu naye kyekyo kyoteekeddwa okukola. Okay. Ndyoke mpe abo abanjagala okusikira ebintu. Ekkubo lya kusala misango kitegeeza mu kusala emisango yakola ki yalimu eryekkubo awe abo abamwagala okusikira ebintu biki bye tugenda osikira tugende maaso era njijuze amawanika gaabwe. Tugende maaso. Mukama yali nange ekkubo lye we lyasookera okusooka emirimu gye egyedda. Ekibuuzo Mukama yali naani? Yali nange. Kati ani ayogera? Ekitegeeza waliwo omuntu waliwo ayogerawo kati atugamba Mukama yali nange fena tukimanyi Mukama ye supreme yali waggulu wa buli kimu ye buli kimu ye tonda gwe yakoze eki tonda kati tujire tonda tumuteekawo tonda kati kale katuge tonda yali nange yali nange ekkubo lye we lyasookera okusooka emirimu gye egyedda. Ani oyo? Nateekebwawo okuva emirembe n'emirembe okuva ku lubereberye ensi nga tennabaawo. Ensi nga tennakola ki? Nga tennabaawo. Yateekebwawo. Ani yateekebwawo? Tosomaayo naye lubereberyemu agamba ku lubereberye Katonda yatonda ensi ekitegeeza nga tannaba kutonda ekyo ensi yali njereere nga yeetabudde okwo kwolaba mu lubereberye ng'agamba nti nga yeetabudde nga n'ekizikiza kimaanidde kungulu ku buziba nga tekinnabaawo ekyo yaliwo. Tugere maaso. Okay. Nga tewannabaawo buziba nazaalibwa. Ensulo ezijjudde nga tewannabaawo buziba yakola ki? Yazaalibwa. Ekitegeezo oyo ayogerwako yazaalibwa. Ensulo ezijjudde amazzi nga tezinnabaawo. Ensozi nga tezinnaba kussibwawo. Nalubaale si yennyanja nga tennabaawo yaliwo. Nasooka obusozi okuzaalibwa ye nga tannatonda nsi newankubadde ennimiro newankubadde enfuufu ey'ensi eyasooka. Alina kye yayogedde nti yasomye Yesu bwe yayambuka n'abayigirizwa be basatu ensi simanya waliwo emizimu. Yesu bwe yali awo bano baalaba emizimu nga giri awo. Eriya, Yokaana ne Musa. Si Yokaana, Eriya ani Musa nani omulala yaliwo sijjukira bulungi. Yes, kati agamba mbu
Yesu naye ayambuka mu nsozi n'asaba okujjayo kiri kye bakola eri ewaabwe era nti mu nsozi waliyo emizimu nti yali agenze saba mizimu kakati ono akugamba obusozi nga tebunnabaawo obwo bw'ogamba nti yayambukako nga tekannabaawo yagamba yaliwo naye tetunnamumanya tumanya ani oyo. Okay. Tugende maaso. Ye nga tannatonda nsi newankubadde ennimiro newankubadde enfuufu ey'ensi eyasooka. Yes. Bwe yanyweza eggulu nze naliyo. Enfuufu ey'ensi eyasooka ogimanyi? Nedda sigimanyi. Lubereberye emu 16. Ngendeyo wanonveewo. Tugenda kukomawo. Tugenda kukomawo. Tugenda okomyewa. Okay, mbadde kwa meka? 26. 26. Okay. Tujja ngende ku olubereberye emu 26. Olubereberye. Okay. Emu yennyini esokera ddala then 26. Yes. Okay, Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalulwa ku nsi. Yes. Tukole bafugenga na buli ekyewalulwa ku nsi. Okay. Katonda n'atonda omuntu mu ngeri ye mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera. Engeri ya Katonda ngeri ki? Mwoyo. Yamutonda mu mwoyo. Lubereberye 2 emu. Ngende waggulu lubereberye 2 then wetandikira wennyini. Ne biggwa okukola eggulu n'ensi n'eggye lyabyo lyonna. Yes. Tugende maaso. Katonda n'amalira ku lunaku olw'omusanvu emirimu gye yakola. N'awummulira ku lunaku olw'omusanvu mu mirimu gye gyonna gye yakola. Yes, tugende. Katonda n'awa omukisa olunaku olw'omusanvu n'alutukuza. Olwokuna tugende. Okay, bwe lityo ezzadde ery'eggulu n'ensi bwe lyatondebwa. Ezzadde ery'eggulu n'ensi bwe lyatondebwa. Naye kati okunnyonnyoka Bayibuli oyongereyo wansi. Nayongera ntandikirawo wennyini wembadde. Ku lunaku Mukama Katonda lwe yakolerako ensi n'eggulu na buli muti ogw'omu nsiko nga tegunnaba kubeerawo mu nsi na buli muddo ogw'omu nsiko nga tegunnaba kumera. Naye okusooka waggulu atugambye yakoze eki? Yabimaliriza n'awummula n'okuwummula. Kakati nabbi nkimanyi level gyaliko ayina amagezi agatunnyonnyola ekyo. Sijja mugamba kitunnyonnyola wabula bw'anaaba ayagadde tukkirire wansi byaliwo abitonze n'awumula n'okuwummula katugende batugamba na buli kintu nga tekinnabaawo. Kiki kyategeeza? Ngende maaso. Yes. Na buli muddo ogw'omu nsiko nga tegunnaba kumera kubanga Mukama Katonda yali nga tannaba kutonnyesa nkuba ku nsi. Yes. So nga tewali muntu alima ensi. Nga tewali muntu alima ensi. Naye ate yatugambye yamukoze gyali. Kati omuntu oyo gwe yakola mu kifaananyi kye omwoyo in other word a replica. Nti yatonda. Yes, ye yetonda ye. Sorry. It's okay. Like yatonda mu kifaananyi kyono. Kati gwe yatonda batulaze tannaba kubaawo. Meaning waliwo ate ekijja wansi. Naye olufu ne luli nnyo okuva mu nsi ne lutonya amazzi ku nsi yonna. Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu omuntu n'afuuka omukka omulamu. Omuntu alimu elementi y'amazzi n'enfuufu oba lyettako battosi. Yakoze statement n'agamba mbu Yesu yawanda amalusu n'asiga omuntu n'azibula n'agenda n'awanda naye yawanda ku ttaka ne litukula n'alima ennyaanya era abantu bazettana. Akabonero k'okuwanda this could be a revelation. Afuna okubikulirwa akutunnyonnyole amalusu kakiikirira component mixture eri wakati wa Yesu ono amazzi agamulimu n'enfuufu eno gyawanzeeko bw'ogatta you form a body part. Erabikako eriwo ey'obuliwo mulimu eky'omwoyo kireeta ekirabwako kiri visible kitandikira mu mwoyo. Kiri kye yagambye nti
ensi ebakyawa kubanga ffe tetuli bansi ebyo byansi bya mubiri nenze ndi waki wa mwoyo kakati ebyomubiri ebitulaga ebyomwoyo ate ebyomwoyo bye bitubikulira era ebyomubiri. You have to understand the story of creation. Otegere Yesu Kristo yavaawa obwakatonda bumuvaawa mu ye. Then maliriza ayawo badde njaga kulaga enfuufu eri eyasooka gyagambye nabumba omuntu mukama katonda n'asimba olusuku mu Eden. Ogw'olubereberye ngendewa wano mukama katonda n'abumba omuntu n'enfuufu n'ensi n'enfuufu y'ensi aga eri gye twaze ku ngero yaffe 26 nzireyo ku ngero 8:26 ngero 8:26 okay 26 tugende ku 26 oba 27 we yagambidde ng'enfuufu tennaba ye nga tannatonda nsi newankubadde ennimiro newankubadde enfuufu y'ensi eyasooka enfuufu y'ensi eyasooka ebyo nga tebinnabaawo tukulaze activity yalimu mu kiri eri nga tekinnabaawo agamba ati yanyweza eggulu nze naliyo yaliyo bwe yakulunga amaaso g'obuziba bwe yanyweza eggulu waggulu ensulo ez'ennyanja bwe zaafuuka ez'amaanyi bwe yawa ennyanja ensalo yaayo amazzi galemenga okusobya ekiragiro kye bwe yalamba emisingi gy'ensi. Ekibuuzo oyo muwanga yayogera ebyo Mukasa yabyogera Kiwanuka yabyogera ani bayina bangi abalala baani babamenye bonna simanya Kibuuka simanya biki bye batendereza mbu jjajjaawe yatulanga ku gali kituufu tukyebalize Mukama yamuwa amanya ag'enjawulo tukimwebalize naye tetukisimbako nzikiriza eriyo omuntu nga Katonda yamuwa ekirabo eky'okuyimba but that can't be faith. We can't rely our faith on that. So kati ekyo kirungi yamuwa ekirabo Katonda alina ebirabo ebyenjawulo nga bwagamba nti Ronaldo amwadde omupiira agenda gusamba paka wawula nga gumutamye ng'ate waliwo n'abasambi abalala nga munaye bagusambyeko myaka olukonaasatu gennyini navaawo. So kati ebyo tetubiteekako destination yaffe of afterlife tumaleyo. Okay kale okay bwe yawa ennyanja ensalo yaayo amazzi galemenga okusobya ekiragiro kye ky'amazzi ago golaba gali ku kiragiro kya Mukama waago obanga amazzi tegayina kusobya nsalo ate gwe omuntu ategeera lwaki osobya ensalo lwaki ova eri ebyeryato bitabikiriza n'eno Eriya yagamba obanga Mukama Katonda ye Mukama muweereze oyo obanga Bayaali muweereze Bayaali temubeera aga naaga tolinnya eno n'eri ojja kuyulika obuzaabuza abantu ogwawe watuufu okiraba olowoozesa abantu nti oli mutuufu kituufu oli mutuufu ku levo y'okumanya ko nga bwe kukoma naye ate waliwo abantu ababuukako kweyo levo ne bagamba waneno tunnyonnyolewo kiri kitya si lwa bubi twagala tunnyonnyoke kubanga munaye abamu Katonda yatuwa emitwe nga tujja kubuuza ekibuuzo ate bwe nkubuuza si kuswaza wabula kunnyonnyola singa wessa mu position eraga nti obimanyi olina okunnyonnyola kubanga obimanyi byonnyonnyola kaakati imalayo. Okay bwe yalamba emisingi gy'ensi kale nze nga ndyawo gyali ng'omukoza nga ndyawo gyali ng'omukoza eri Bible yozwengaga as a workmanship yali badde nga kiyambi tukola babiri yatugambye kale nze nga ndyawo gyali ng'omukoza okitegeere osoma translation ey'Oluganda ng'osoma version mbwegana ng'ojjayo ey'okuli otegera amakulu bwe tutya abalokole bwe tusoma Bible era bulijjo yansanyukiranga nga njaguliza bulijjo mu maaso ge waliwo translation egamba nga ndigitira mu maaso ge okuligita okumanyi ng'ennyana okuligita kitegeeze this is a beloved you before oliwo okola kyonna ky'oyagala mumaze okutonda buli kimu kitaddewo everything is in existence you have time to rejoice. Okay nga nsanyukira ensi ye ebeerekamu ensi ya Mukama ebeerekamu
n'essanyu lyange lyali n'abaana b'abantu. Essanyu lyange lyali n'abaana b'abantu. Let's go on. Okay, kale nno baana bange mumpulirenga kubanga balina omukisa abakwata amakubo gange. Kati agambye baana bange bani bagamba? Fe Baana bange kitegeeza kati ali ku level ya taata. ngende maaso. Aha. Muwulirenga okuyigirizibwa mubenga n'amagezi so temugagaananga. Togagaana. Amagezi bwe gajja wuliriza yiga togaana amagezi ago. Alina omukisa omuntu ampulira nga ntunuulira bulijjo ku nzigi zange ng'alinda awali emifuubeeto gy'enzigi zange. Ampulira nga ewali emifubiito gy'enzigi zange bakozesanga empya nayingiranga mu mpya ze n'okusinza n'okwebaza n'okusanyuka. Kati abamu tebakyagala ekyo. Omuntu ayagala ateeke wali akantu ke agambe am here the great gy'ow'amaanyi. Yes, kubanga buli alaba nze alaba bulamu. alaba bulamu. Ani mu bannabbi bonna mu bakatonda bonna be tumanyi eyeeyita obulamu akireninga statement eyo nti nze bulamu. Tugende maaso. Era alifuna okuganja eri Mukama naye oyo annyonoona asobya obulamu bwe ye. Bonna abakyawa nze baagala okufa. Yali ne Katonda nga buli kimu kitondebwa. Era obulamu bwali mu ye. Akyawa ye akyawa obulamu. Mwagala ayagala obulamu. Era amukyawa aba anoonya kufa. Nti enkomerero ya buli kintu kyonna kye tukola mulimu ebintu ebyo bibiri: obulamu obukufa. There is no exception. Bulamu na kufa. Kati ono yatugambye obulamu buli mu ye. That's a promise. Njagala yani muwanga mukasa simanya biki baani ajine statement efaanana bwetyo ekisuubizo ekyobulamu. Buli muntu yenna wana agenda waafuniramu. Era we obanga tofunamu awe wantu togendawo. Kati nze ndi awo kubanga ekyo nfunamu. Life after here ina gye ŋŋenda. It is guaranteed. Yes, lw'obudde olunyiriri lubaakingibwa kiri kye twagambye nti ani yali alinnye mugulu naka era omwana we yaani bw'obanga omanyi. Kati gwe obanga omumanyi yaani ekyo kibuuzo nkikulekedde. Then eri omulala wali wagambye nti alaba nze aba alabye obulamu. Ye yatugamba nze ekkubo mazima n'obulamu. Byonna bitunyonnyodde awo ebyawandiikibwa binyonnyola byawandiikibwa. Tosobola kunyonnyola byawandiikibwa na magezi go. Olina kukozesa byawandiikibwa. Kati kino ekyandiikibwa kyennyini obudde kati kiri gy'oli okuŋŋamba oba tweyongere tumalirize. Tugenda maliza n'eddakiika 5 just nja kubuuza ebibuuzo bibiri ku lw'obudde kuba bo butukutte. Analabeeko Pastor Serwadda ng'agamba nti okutandika church waliwo abatasaanidde. Era yabadde alifaalinga ku nabbi ono ng'agamba nti waliwo baalaba nga yalaba nti tebasaanidde. Ekyo kiyinza kubeera kitya? Mbadde manyi nti church kuba kuyitibwa ne bampita nenfuna okuyitibwa mbeere nabbi nenfuna okuyitibwa mbeere pastor n'ebiringa ebyo. Katonda waffe era nga bwe tusomye nti amagezi ye kutegeera. Buli kimu aba amanyi kitandikirawa ne kikomawa. Our God is never radical. Era tali aggressive nga mu systems ze agoberera ennono A to Z, Alpha and Omega. Abamu bakinyonnyola bulala naye Alpha and Omega it has a very deep sense. Tuba n'obudde okugisomesa era it's another topic. That will be another yes. So kati Musumba presiding apostle bw'agamba nti abatasaanidde kituufu abatasaanidde kukola kanisa in line y'obulokole. Naye oli amateeka ge tulina mu ggwanga Uganda, you're free to worship in any way you want. Naye ate
okwefuula kyotali ndoza musango gyeguli eno kati weefuula kyotali lwa nsonga oba ojja kubba olina bojja okubbira eno oba ojja obuzaabuza abaagala abajja nga banoonya essimu samusanga dolado gwe wagiwandiseeko samusanga naye nga housing yena gyotaddeko samusanga naye ngaeri munda waliyo dolado okiraba kati omuntu azaanoonya samusanga alina lwaki abadde agyagala kati gwe omuwadde kirala kituufu agenda gitwala naye between the time wogimuweredde ne time wanarealizingira nti kyenalinoonya si kyenfunye relationship eyo eba efudde okiraba we are not after making names here but the relationship between us and people between us and God and how are we making people to reach the kingdom of heaven yensonga lwaki tuli wano then ekirala mu bintu ebingi ennyo bye tukola ekintu kimu kye tuteerabira obuntu bulamu bano abazungu tebaleeta ddiini kwawula wabula this was civilization much as basanga nga tulina our form of worship ne waliwo ebigattibwako nti kino mukinanga naffe abamu tulina amadini mwe twava naye oluvannyuma abatunnyonnyola obutabitunyonnyola bulungi nga bwe balina okunnyonnyoka okutulaga nti nedda eno tebiriiyo ng'era bwe nsobola okutuula ne mbinyonnyola kalidinaali olw'okuba ayina obuwange bwe bwe bamuwangamu mu nnono ye tabikkiriza lwa nsonga akugirwa naye nze nga munnyonnyodde nti kyekyo okiraba so kati tekijjaawo mazima yensonga lwaki ekibuzo kyondooza nkyanukudde akasemberayo ddala nga gwe omusomi wa bayibuli mu bayibuli mwalimuko bannabbi okubeera nti baleetera abantu ebibala ne babaleetera amazzi ne babaleetera ku byokulya ng'omuceere ng'emmere ne babagamba nti kino bw'obanga okifunye n'okirya okusumuluka kugenda va wano obugagga bukujjidde n'okweyagala kwonna kujja kuva ku kibala kino oba ekyokulya gundi oba ekyokunywa gundi ebiseera ebisinga bwe mba nnyonnyola ebintu manjagala nkozesa ebyawandiikibwa katwanguyize kuba kakadde ekyangu kyokka kyensobola okugamba nti sisitimu y'ensi yereetedde abantu okukola ebintu ebyo bityo era ojja kulanga buli muntu kyakola kifanagana n'ekyoli balina ka sisitimu gurupu kaabwe tebeeyinaako buzibu wadde era babikola nga bwe babikola naye nga ekyekwese mu kyo bakwata abantu bano abali ignorant nga you have nothing to know about the word of God ne bakuteekamu eyo line ate bw'amala okufikisingamu eyo line okumujja okuwangula okuko okujjawo omuntu kiba kizibu okiraba so kati bakozesanga engeri ez'enjawulo okutuusa obubaka bwa Katonda eri abantu naye bakulembezanga nnyo Katonda kiki kyayagala mu bantu bano wabula si bo kye baagala era Gekasi yagezaako okujja ebintu ku Nayamani Nayamani yajja yeetise olw'okuba awonyezeddwa ebigenge Gekasi n'amuyita eri kuba Erisa yali abiganye nti agenda biddeyo tayagala awadde ekirabo ekyo okusumululwa let it be for free kati ono omuddu omuluvu ayite n'agenda amutaayiza abiteekako omuwendo amugamba obadde wakavaawo mukama wange n'afuna abagenyi bavudde mu nsi yeewala era ebintu ebyo bimpe era olwajja n'afuna waabikweko olwatuuka Erisa n'amugamba omwoyo gwange tegugenze naawe naye kyekiseera okugabana ku muwendo ogwo oyo yali nabbi wa Mukama. They never compromise because of anything. Nabbi wa Mukama oba n'amagezi agagenda n'okola ennyaanya ozirimye akatale weekali ffe tumanyi gye bazitunda nze nja akatale nkalina bajja zigula ofune sente ntonotono ensamusamu zikumala obuluvu kale mbadde n'omukulu Javelin Ennyombi lyerinnya mu butuufu bwalyo abadde ayongera okutangaaza kwemu ku show ze twabadde nazo yenzikiriza ye agamba nti we buba bulokole takkiriziganya na muntu kubanga ate ye ayogera eno ku nnono ate nga mu kujuliza ennono ataddira Bible gyasikanga gye yeesimbako agamba nti genda mu bulokole ng'okozesa Bible bubeere bulokole so toddira gamba nti jjajja gundi n'emisambwa gundi ate ogyogerenga ogisembereza Bible agamba nti ebyo ebibiri tebisobola kukwatagana ne we luba lunaku lumu oba lulala nkakasa abo banti otuwadde akadde
kingi kyofunyemu kati okusalawo kuli eri gwe mu buufu obwo mukwano gwange abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo omukutu kwe tuli mwebale nnyo abatambudde naffe okutuuka wano mukama abakuume mugira mubaayo mweraba thank you so much